Omulimu gwa bodaboda mu ggwanga gwenyigidemu abantu bangi naddala abavubuka abasomye n'abatasomye. Ekika kya pikipiki ezisinza okwetanirwa eza Bajaj Boxer zigulwa wakati wa $4 n'ekitundu. Olw'ebbula ly'ensimbi, kampuni eziwa bodaboda pikipiki zino mu ngeri y'ekibanja mpola ekifuukidde abavuzi ba bodaboda ekyangu okwefunira pikipiki. Kino oba olyawo kitanudde ababbi okutandika okutta abavuzi ba bodaboda olw'obungi n'obwetaavu bwazo. Waliwo okwebuuza kw'amaanyi ku baani abali emabega w'ettemu lino na lwaki tebakwatibwa. Nga tuli wamu n'ababodaboda abatayagala kulabikira ku kamera zaffe olw'ensonga z'ebyokwerinda kwabwe naddala olw'okubanga abamu babbiwako bodaboda zaabwe, abalala basimatuka busimatusi batutte mu bitundu n'ebifo ebisukka mu 10 mu Kampala n'enjogoyego z'ekibuga Kampala ebifuuse obuttiro ku babodaboda. Twasookedde mu division erubaga nga babodaboda balumiriza nti yesibuka ekibinja ekibatemula kw'ossa n'ebifo ebisinze okubamu obutemu. Twatuse mu factory zone ku ssaawa 7 ez'ekiro nga twategeezeddwa nti obutemu gye businze okukolebwa. Sooka omu eyali alinze yali atudde awo waliwo engeri y'akasaka era twalaba ku makya nga yali atuddewo ng'alinze gwe baleeta bamukubira awo wennyini mukakulu. Factory zone ejjudde obufo obwekusufu obwesudde ebbanga okuva ku makuba mutongole nga kino kifuukira abenyigira mu ttemu lino ekyangu okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Ne bw'oleetayo nannyini wano maka gano akugamba nnyamba omumala kuyingira abanga mubbi akugamba nnyamba mmala kuyingira ekitegeera wabawo ne extra money ze tubakyajinga. Twaze emisana okwongera okwetegereza ekifo kino n'abatuuze okubako bye batugamba. Bw'oyita mu bitundu nga bino mu budde bw'emisana oyinza okugamba nti emirembe gya bukala mu bitundu nga bino. Naye wenjogerera wano omwogezi omuwange oyinza okugamba nti wano wafuuka katiro. Nze nsula wali amaka gange ogalaba? Ngalabye taata. Wano wosooki. Naye ng'owulira omuntu ng'ayitawo. Bw'aba ayitawo bw'ati eno owulira nnyondo ng'ekaaba. Nga zikunukkiriza okukola ssaawa 8 ez'ekiro tweyongeddeyo mu Kivumbi zone ne Kamiro zone nga nabyo bisanga mu Lubaga. Ebifo bino emisana biba bya mirembe nnyo eri omutambuze yenna wabula mu kiro abodaboda bagamba nti byafuuka buttiro. Kizibu nnyo kwesa ekkubo eyita fuluma. Bakozesa kkubo nga lifuluma nga bw'anaayita wano ajagwa mu lino. Oluwayi bayinza okuddira oba wali emiti ebiri ne basibirawo nga wano ne basibaawo n'eri n'ovuga n'ogigwamu. Olubanga kikalooli bwe kigwa ku masannyalaze. Tutegezeddwa nti ebifo ebirala mu ggombolola y'Erubaga eby'obulabe mu kiro bwe muli bali ku Ddembe zone mutundde ku Madaala, Mabiito kw'ossa ne mu zooni y'Akakeeka mu Mengo nga ne wattibwa wa bodaboda Derek Mulindwa mu ngeri y'essiwaza ensi. Waliwo wentuuka sawa tuli mu 7 oba 8 nentuuka eyo tiko ne lunjiika Nga luyiikaani. Nze avuga oluusi ng'ongambye mu maaso awo manyirawo nti okoze eki omumaze. Mu ggombolola y'e Makindye ebifo ababodaboda gye batulambuza nayo nga bya bulabe kuliko Kizungu, Luwafu kw'ossa n'Emigadde zone ng'ebifo bino bifaanagana mu ndabika naddala bwe kituuka mu kiro. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'omwezi guno wavubuka bakubibwa n'omu ne bamuttirawo e Makindye nga balanga okubba bodaboda. Omukono ngulira ali ku ampusi ey'okubiri nti teguliiko nga ngukwatako bwe nti. David Eriyo Byamukama y'omu ku basimatuka okuttibwa abazigu e Makindye era nga pikipiki ye teyalutonda. Kati ngendo kyuka bwe nti ndaba ono atema ngendo laba nga akwasiza emikono ebiri n'enteekayo omukono bwe nti. Kitegeera ekyo. Kati bwe nteekayo omukono bwe nti kati ono n'awulira ndowooza nga sikola ki ne balowooza nti sisasobola kuwona ne banzijjako ne bantuusa awo ne bakyusa piki ne bagenda. Twatuukawo ssaawa nga 8 awo 9 nga bamutemye omukono awo ku ampusi awo. Twamusanga ali mu mbeera mbi nnyo. Atubuulidde nti abamu ku pikipiki poliisi yabakwata wabula ekinnaku ne bateebwa n'omusango mu kkooti ne guyimirira nga n'okutuusa kati tamanyi kigenda maaso. State yali akola ku musango gwange ne mugamba nti nga tebankubira emyezi 6 gye waŋŋamba giyiseewo naŋŋamba emyezi 6 basobola n'okumala emyaka 3 gwe guma bugumi bali baba bayise mu high court balikubira essimu. Waliwo ababodaboda balumiza poliisi okumanya ebifo bino wabula nga tefaayo. Poliisi bano ebaanukudde. Ababba pikipiki bali mu security munda basajja banene mu gavumenti babakwata ne babata bagenda beesekera kati nalabye Kaliyoki babakutte wali Katwe era bwe bamala nga babata. Tumanye nnyo okuvaayo n'ekifaananyi kino nti poliisi ekyo kirina okukoma.
okay, buli mupoliisi kinnoomu ayina erinnya, okay, ayina ekitongole mwakola, so vaayo n'obujulizi obusobola okuyamba poliisi ng'ekitongole naawe oyambibwe. Abavuzi ba boda bagamba nti pikipiki ezibbibwa poliisi manyi zitundwa, poliisi kino ekyeganye. Kubanga bano bennyini bebabawa amaanyi, tosobola kumalawo obubbi bwa bodaboda nga tosoose kujjawo muguzi. Abasibe be twasobola okukwata abaali beenyigidde mu kugula pikipiki zino enzibe n'okuzitema ne bazitunda 13 baakwatibwa, temwali mu poliisi. Omwezi guno poliisi eriko ebikweto byakoze mu bitundu ebyenjawulo naddala Katwe ekyagituusiza n'okugenda mu maduuka gye batundira speya okunoonyeza ebibbe. Piki empya ekkirizibwa okutemebwa mu kifo kino. Kasite bange n'ebiwandiiko. Lwaki abaatema piki empya nga sogitunda nga namba n'afuna ssente nnyingi okusinga za speya? Omuntu ayinza okuba n'ensonga ze nti piki ngitundamu wano n'ekizibu mukyala wange ali mu ddwaliro bamulongoosa n'asala bagitunde ssente ng'omutemi asobola gifunamu. Tutegeezeddwa kikolwa ababodaboda basala okuvuga ekiro nga bano be basinza okutuusibwako obuzibu nga bano tebalina siteegi za nkalakalira, bangi twabagwikiriza nga bakola so nga abalala otwo batutte nga beebase ku pikipiki zaabwe. Nebadde ne bakawana bamufunye omusabaze gwe najja nanze okusanga mu mutwalo mala nkomawo. Nyuka obudde busawa 2 nga obudde bukedde oba 3. Tetulina kutya kwonna kubanga okufa kwa kuteekeddwa. Ku bbalaza ya Sabbiiti eno poliisi yategeezanga mu bikwekweto byayo byakola bwe yakazuula bodaboda 45 ne ziddizibwa bannannyinizo, namba puleeti ezakazuulibwa ziri 55 nga 8 zaddizibwa bannannyinizo, fulemu za pikipiki 25 ze zaazuulibwa nga bannannyinizo bakyanoonyezebwa, zo sipeya za yingini zali 25 ze zaazuulibwa. Okusinziira ku poliisi, abavuzi ba bodaboda basukka mu 3 be bakatibwa bukyamwaka guno kutandika. Ivan Kimulikigozi, NTV Akawungezi.